bakeri maybe one thing. Muzindalo kwoyogeredde. Nze Frank Gashumba nsibuka Villa Maria bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo Masaka. Sebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda tekiriiyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba baddeyo Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So abenju ya Tamale mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti babaagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe gwe wennyini. Otubuulire ekikuleese. Sebo Katikkiro nyina ensonga gye neerabidde. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomezza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba ffe twaweererwa ssente za mmwanyi bakitaffe balinamu akasente naye kaavanga mu ki mu mmwanyi. Sebo bwe twogerera e Masaka mpezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente. Abantu balinamu akaki. Ekirala Sebo Katikkiro mu mabaala g'e Masaka situkyayogera Luganda, twogera Luzungu. Kuba omuntu wano bw'ateekamu kenga ayogera luki. So weebale nnyo weebalire ddala. Era ntwala omukisa guno kunga buli muntu yenna mu Buganda. At least beerayo ne eka 2 ezaki ez'emmwanyi. Beera newo n'ente awaka gy'olunda, beerawo n'embuzi, beeramu n'akantu akaleetamu akaki akasente. Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akaki akasente. Sebo ekyo nkikwebaliza nnyo 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 nga gye nkoze eki. Sebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze miliyoni 31 mu mmwanyi. Era naye ngenda myezi 2 takyankubira ssimu. Ayinamu akaki akasente. So olina ekigamba nti enkumbi kuki kubega. Sebo kyekyo. Bwe muwulidde muto wange ayogera okwetonda nkukkiriza. Era n'enkolagana eddewo. Naye n'abalala tobavuma. N'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino. Bwino yeetaagisa. Bw'ojjayo bwino akweyimirira. Oli yambuuza olumu. Ekyamazima yali ambuuza ku ggwe ne Tamale mirundi. Nti naye lwaki tobaanukula? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja
ne weeyogerera ensonga eno era ndowooza nti okukkaatiriza kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala Gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzaawo nkolagana. Ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye. Katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Osobola. Okwambala kwakumanyi si we kiri. Tunamaliza.